Yes. Hallelujah. Mm, 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 mm. Hallelujah. Erinnya lya Mukama omulungi lyebazibwe nnyo ab'emikwano abaagalwa. Wow. Lwaliro olunaku lulungi ate era nga ddala lwa bigambo birungi. Mbaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Yes, nze abaanirizaako amannya Kyambadde Farida. Atudde wano ate okuweereza gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Njagala okwebaza Mukama olw'omukisa gwe tuweereddwa okuba nga tukyali balamu. Buli lukya ng'omukka guno okyagulina bannange oba n'ekyokwebaliza Katonda. Si nsonga oyinza okuba nga waliwo by'otonnakwatako naye banaye teri kisinga kuba kyamukisa nga kuba mulamu. Omukka guno nga gukyayingira ate nga gukyafuluma, kisa kya Katonda. Tuwa Katonda ekitiibwa kubanga atuwadde omukka ogw'obulamu. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'ali. Mukama yeebazibwe. Mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbeebaza emirimu egy'enjawulo, weebale kuweereza abaweereza. Osobodde okugendako mu nnyumba ya Mukama olwaleero. Ababadde ku kyoto mbakulisaayo aba Great Glory. Mukama yeebazibwe, mukulikeeyo ku kyoto. Njagala kutumirako aba Mukama afaayo babadde mu Bible Marathon ne Jamira. Mukama mulungi. Njagala kutumirako abantu mwenna abafollowinga message eno, message zino eza Mukama afaayo Ministry International, naddala ate ezoogera ku ddagala ly'omutima. Banaye Mukama abawe omukisa. Njagala kutumirako omwana w'obuwala Momo, Morini Muhumuza. Njagala okutumirako bannange amannya nno gayinza okubula wala eno nga ntandise okugamenya, agamu ne gatalabika ne gatajja n'ogamba ate kakati mami yanneerabidde. Ng'ate munnange sobola kwerabira mba nkujjukira. Ngamba tumiddeko mwenna Maganda Geoffrey, Nasha Maganda, ne Mukyala Maganda, Nalongo Sherina. Ntumira ku bantu mwenna. Mukama abawe omukisa. Mwebale kutwagala, mwebale kugobereranga bulijjo. Olumu wabaawo akasiriikiriro nnaku 2 kati twakoma Lwakuna. Naye ate leero Mukama atuwadde omukisa okuba nga ate tuliko kye tugenda okusharinga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tukkirize tugende mu maaso ga Mukama nate okuwulira ekyo kyagenda okwogera gye tuli mu linnya lya Yesu. Katonda ayogera ate Katonda atuukiriza ekigambo kye, ate akirabirira okuba nga kituukirira. Mukama yeebazibwe omulungi. Haleluya. Yeebazibwe Yesu kubanga atuyigiriza okugasa buli lunaku, buli lukya atuyigiriza okugasa mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina. Katusabe. Taata omwoyo omutukuvu, njagala kwebaza olwaleero kubanga nate olutulekeddewo ffe okuwulira ekigambo kyo. Abafu tebatendereza naye abalamu basinza ne batendereza. Mukama otulekawo tuyimuse erinnya lyo, tutendereze, tugulumize, tuyimuse waggulu eri erinnya lyo Mukama Taata, era tuliyimusa, tuligulumiza, tuliwa ekitiibwa. Oli mulungi eyakola eggulu n'ensi, obisinga ayi kabaka w'abakabaka. Kyetuva tujja gy'oli Mukama nga tukakkana wansi okuteesaako Mukama Taata, nga tujjawo okutegeera kwaffe, tweyambula byonna Mukama tuzze w'oli. Gwe Katonda agaba ekisa, gwe Katonda ayimusa, gwe Katonda agaba amaanyi. Mukama tuwe ekisolo ebyo bye tuwulira, tuwe amaanyi naffe tusobole okuwangula mu mulembe gwaffe. Tukwegayiridde ekisa kyo leka kituwambaatire, enkoko ewambaatire obwana bwayo, naffe tuwambaatire ayo Omwoyo Omutukuvu. Tukuyise kubanga twetaaga ggwe, okubeerwa kwaffe kuli mu ggwe Katonda wange. Totuleka kubanga tukwetaaga. Mu biro ebifaanana bwe biti tuyigiriza okugasa, tuyigiriza amakubo go, tuleme kukyamira ku mukono gwa ddyo newankubadde ogwa kkono, naye okubeerawo okwo kutumaamire era kutubike wansi w'ebyoya byo Mukama oba otukuumira, wansi w'olwazi Mukama tukuume. Mu linnya lya Yesu toganya kigere kyange kusagaasagana, toganya mukazi oyo oba omusajja oyo okusagaasagana ng'ava mu kigambo kyo, ng'awaba okugoberera okuteesa kwe. Nedda Mukama, tunywezebwe mu kisa kyo, tunywezebwe mu kuteesa kwo, tutambule ng'ekigambo kye bwe kiri era tuwangule mu Kristo Yesu Mukama waffe omulokozi waffe. Ddamu ogambe nti amiina. Haleluya. Amiina. Haleluya. Nkwaniriza mu kaseera kano osobola okuweerezaayo muno ka message nti ate nno munaye Apostle teyatuuse dda era ntuuse. Yes, Mukama afaayo Ministry International yekutuusaako programu eno ey'eddagala ly'omutima. Tukkirize tutambulire wamu n'Omwoyo Omutukuvu nga tutwala mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Okay, kale njagala tuddeko emabega katono ebigambo bye twawulira
byali bitya tusobola okunonako kubatawulya naye ate ekirungi nti message zibaawo era osobola okuddayo mabega n'otufollowinga message zisigalako bannange mukama yeebazibwe osobola okuddayo emabega n'ofollowinga tuzze tutambula tutya biki bye tuzze twogerako ki ekinaatuyamba okuzimba omuntu w'omunda alya naye ofubye kumuwaaki abamu tebafa ku muntu waabwe wa munda kasitanyirira ow'okungulu kasitamuliisa nalabika bulungi ow'omunda tamufaako munda ng'omwoyo gugwawo naye ng'omubiri gugejja naye ng'ate ye Pawulo atuga nti newankubadde omuntu wange ow'okungulu aggwawo naye makinga sure nti ow'omunda adda bujja mukama yeebazibwe nti newankubadde omuntu waffe ow'okungulu aggwawo naye oli omuntu w'omunda azzibwa bujja kati waliwo ebigambo bye tuwulira nga byo mmere ya mwoyo kyokka jjukira emmere y'omwoyo matuugo ge gali g'oliisa kuwulira kwe kukyusa obulamu obw'omwoyo mukama yeebazibwe twesiimye nnyo olwa puroguramu eno kubanga eriko bingi byetusimirayo ate byetuleetera ne tubiteeka ku meeza tutunula tugamba na kino kyaliwo kyafaanana bwe kiti mulembe ogwo gwafaanana bwe guti katonda yagulowooleza ki abantu bano bwe bati ne bwe bati katonda yabalowooleza ki mukama yeebazibwe ogenda okulaba nga okuteesa kwa katonda eri abantu abasesetukanga okuleka ekigambo kye ebyabatuukangako tebyaba birungi kati nno ffe abatuukiddwako enkomero z'emirembe tutuula ne twogeraganya ne tugamba ki ekinaatuyisaawo bayibuli egamba katonda n'alyoka awuliriza nga twogera n'alyoka awuliriza ebyo bye twogedde naye n'abiwandiika mu bitabo eby'okujjukiza n'agamba abo bali babange bannange waliwo olunaku ate nga lugenda kujja ate nga teruli wala mukama yeebazibwe buli lukya tusemberera olunaku olwo mukama omulungi yeebazibwe lwe tulidda bayogerako naga nti lwe balidda ne baawula ani aweereza n'ani ataweereza mole nkutumidde nkulengedde mukama yeebazibwe yatuuse dda n'essaawa yo yagikwata lwesizze lwagamba leero mami yabadde ki aleluya mukama omulungi yeebazibwe nnyo ekitiibwa kya katonda waffe oyo atuwa amaanyi so kale mu mulembe gwo weekebera buli kaseera ku mulundi guli twayogera ne tujja tutunuulirako Akabu twajjayo Akabu ebiro ebyo Akabu yali kabaka wa Isirayiri yali munene yalina n'omukyala erinnya lye Yezeberi baali banene mu mulembe gwabwe nga kyebaagala kyebakolera Yezeberi oyo yatta bannabbi nnyo era omulimu gwe kunywa mafuta kutta batukuvu mukama yeebazibwe yali mukyala wa Akabu yali mukyala wa Akabu mukama yeebazibwe nga bateesa bye baagala ne babikola naye olunaku lwakya eggulu ne lituula lyonna ebyo bigambo twabisomako twabisoma nsuubira twabisomako eggulu lyatuula ne liteesa nga bagamba ani anaatusendera abange eggulu nga libuuza anaakusendasenda osobole okugwa gwe kabaka gwe yatekebwawo okufuga Isirayiri eggwanga lya Katonda ettukuvu bannange ebintu ebimu tubibeeremu naye nga tukola bulungi kubanga buli kye tukola eggulu liraba Katonda tasirise nakwezo yateeka olunyiriri olunene ku mutima gwange ne neewuunya nnyo ne ŋŋamba mukama oli Katonda ekitiibwa n'ettendo tubiza gy'oli yaŋŋamba nti waliwo olunaku lwe yagamba Samwiri n'amugamba genda oyogere ne Sawulo ebigambo bino omugambe nti nekkaanya natunula ne nekkaanya Abamalaki nga bakola ebintu bino nga baziyiza Isirayiri ebenga yeeyongerayo nga bamuziyiza nabalaba era bye baakola nabyekkaanya kati genda onzikiririza Abamalaki Katonda nga yabalaba n'ateeka wali mu kitabo eky'okujjukiza ng'ajjukidde Abamalaki bye baakola alyoka atuume Sawulo agende azikiririze ddala ng'amugambye tosaasira nga takyalaba abantu alaba ekibi ekibatuddemu ajjukira bye baakola n'agamba genda onzikiririza Abamalaki mukama yeebazibwe Katonda asobola okuba nga atakoleddeewo naye ng'ate agenda kukola ekyo kyekituufu kye kiri mukama yeebazibwe era y'ensonga lwaki bwe tuba nga tusoma omanyi twagala kwogera ku bintu ebinaatuyamba naffe okwezuula twagala kwogera ku bintu ebinaatuyamba naffe okumanya mukama twagala kwogera ku bintu ebinaatugasa mu mulembe gwaffe si bigenda kutuyamba muntu ow'okungulu ow'omubiri taliiko kyagasa
era Bayibuli egamba nti omubiri teguliko kye kugasa naye omwoyo atuleetera obulamu. Twagala bulamu. Ye bwe tulaba ku abo abaatusooka okutambula mu lugendo ne Katonda ebyabatuukako mulowooza bituli wala nnyo ffe okututuukako bwe tuteerongoosa. Yesu abo we yagambira abaali bamugamba bamunyumiza, Piraato yatabula omusaayi n'agutabula simanyi ne ssaddaaka zaabwe n'ebirala awo bye baamugamba. Yesu n'abagamba abange mulowooza baali boonoonyi nnyo okusinga abantu b'omulembe guno. N'abagamba nammwe bwe muteenenya mujja kufa. Nammwe bwe muteenenya. N'abagamba mulowooza ekigango simanyi kyawe kyagwa waliwo abantu abaagwirwako ekigango. N'ababuuza baali boonoonyi. Naye nammwe bwe mutakyuka bye musomako nga balina nga waliwo byatuuka ku bantu naffe tulinga bo bisobolera ddala nnyo singa tewabaawo okwetereza mu lugendo lwaffe. Mukama yeebazibwe. So kale twogera ku kwetereza mu muntu w'omunda, twogera ku kweza obujja mu muntu w'omunda, twogera ku naatuyamba okusemberera eggulu, twogera ku binaatuyamba okwekutula ku bitagasa. Mukama yeebazibwe. Kale no twayogera nnyo ku Akabu nga tulaba Katonda atudde ateesa. Abange olwaleero Katonda gwakuteeseza ki? Olwaleero bwe kuba kuteesa ng'eggulu litudde nze omulembe gwange guliteeseza ki? Kikulu nnyo okufaayo okumanya okuteesa kwa Katonda. Olwaleero ndina abantu be mbadde ngabana nabo. Ngamba nti bannange okumanya okuteesa kwa Katonda n'okukola kintu kikulu nnyo. Kitukakatako kitugwanidde. Tuwulira bingi naye eggulu lye liteesa bannange tufaayo okubiwulira. Enjiri etubuulirwa nnyingi. Amazima gali nti abamu ku ffe ndowooza oyinza okuba otuula n'ogamba ye kati ekituufu kyekiriwa n'ekikyamu kyekiriwa. Okwegamba n'otamanya ki kati ssaawa zino kyenyinza kukola. Naye eggulu likulindirira bulijjo okumanya kye liteesa. Gwe bw'onoozuula eggulu kye liteesa ogenda kuba olokose n'emmeeme eyo. Mukama yeebazibwe omulungi. Kabaka w'abakabaka agulumizibwe. Amiina. Era olunaku lwe lumu olwo twatunula nti Mukama asendasenda Akabu agwe. Ate ne tulaba mu Koseya essula 2:14 ate nga Mukama asenda gw'ate akusendasenda. Bannange Yesu agulumizibwe. Bwe ziba ngalo tuzimukubirenga bulijjo. Ate nga gwakusendasenda kutwala mu ddungu. Naye nga mu ddungu gy'akutwala kuwulira ebigambo ebirungi. Ng'agamba nja kuwuliriza eyo. Abamu tugenda okuwulira ebigambo bino ng'olina embeera wootubidde naye ng'oteekako ogamba singa akoona ku mbeera yange nga Mukama akusenzesenza owulire osobole okutereera mu lugendo olwo lw'otambuliramu olw'obulokozi. Asinga kwagala muntu oli ow'omunda yasinga okulowoozebwako. Mukama yeebazibwe. Era olunaku lwe lumu olwo twatunuulira ekitabo kya Yeremiya. Mukama yeebazibwe. Essula 2 ntuva ku lunyiriri olusooka twatunuulira 2 bwe twasoma mu Bassekabaka ekisooka 22 olunyiriri lwa 18 twamala ne tusomako ate era mu kitabo kya Yeremiya 2 twatunuulirawo. Mukama yeebazibwe. Nga waliwo ebigambo ebirungi omulokole yenna byateekwa okumanya. Nga waliwo bye tuteekwa okubikkulirwa kikyategeeza gye tuli. Sizoni kimwe tutambulira. Ekirala tumanye nnyo ebiro mwe tutambulira. Abange tutambulidde mu biro eby'ebyamagero ne tubirabako kati ebiro byakwetereeza. Bwe tuba tulabye ku byamagero kati si bye tugenda okuteekako amaaso gaffe naye tuyimusa amaaso okuzuula biki eggulu lye bitwagaza. Akaseera kano ye sizoni mwe tuli. Ekisa kitumale buli omu okubikkulirwa ebiro byo osobole okukolera ddala nga eggulu kye lyagala. Mukama yeebazibwe. Bayibuli eyogera mu kitabo kya mbadde njogera nti n'abantu badde ngabana nabo nti Bayibuli eyogera mu kitabo kya bikolwa by'abatume 13 olunyiriri lwa 36 lugamba lutya nti awo Dawudi bwe yamala okuweereza ng'okuteesa kwa Katonda bwe kwali. Kale yaweerereza mu biro bye ng'okuteesa kwa Katonda bwe kwali. Yaweereza mu biro bye. Awo ki kyennyongedde okubikkulirwawo? Ndi mu biro byange naye nteekwa okukoleramu okuteesa kwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Era bw'alaba nga nseseetuka at least antumira ekigambo. Kirungi nnyo okubanga okyawulira ekigambo nga kikusendasenda kudda eri Mukama. Singa kiri kye twawulirako ku Akabu nga ye asendebwa kugwa kufa. Mukama yeebazibwe. Kuva mu maaso ga Mukama
era ng'eggulu libuuza bubuuza ani anaatuyambako. Leero eggulu ligamba ntuma ani anaatugendera ayambe abantu bano okukomyawo emitima gyabwe, nga Katonda atunoonya kudda kukola eby'ensonga ebyalagirwa, kwe kuteekebwateekebwa eggulu lye liri mu kututeekerateekera abantu okukomawo, kubanga Yesu Kristo akomawo. Yesu Kristo akomawo, tagenda kutunuulira mbu omaze okufumbirwa. Ayinza okudda nga n'okufumbirwa tonnafumbirwa, kyova nti olina okwenyweza n'ogamba Mukama nkwebaza omwami omuleeta, naye ne bw'oba tomuleese eggulu nina oddiyengera nga weesibye onywedde. Kyekyo kyatugamba nti mwesibe ekimyu munywere ettabaaza zammwe nga zaaka, nga muyimiridde okumanyira ddala nti tulina Mukama waffe gwe tulindirira. Weewaawo tulindirira okufuna obugagga, okuzimba n'ebirala bye tusuubira okubanga tubikwatako, kubanga yagamba tujja bikwatako. Naye wakati nga tubirindirira twesibe ekimyu ne tunywera, ne tukuuma ettabaaza zaffe nga zaaka, nga naffe bennyini tulinga abantu abalindirira Mukama waabwe, tiwaaliddira okuva ku mbaga ey'obugole atusange nga tweteeseteese, atusange nga bulijjo era gwe tulindirira. Weewaawo bulijjo gwe tulindirira. Ekituufu kiri nti ne bw'oba onooba ofumbiddwa era olina okusigala ng'olindirira, kyokka ne bw'anaaba tannaleeta mwami, bulijjo weekuumirenga mu mwoyo wa Mukama, osigale nga ng'olindirira Katonda. Mukama yeebazibwe. Nate olwaleero, olunaku olwaleero, Mukama yeebazibwe, twagala tuddeyo mu kitabo kyaffe ekya Yeremiya. Mukama yeebazibwe. Yeremiya, tuddeyo mu Yeremiya 2 bwe twatunuulira nga Mukama ate ffe ekigambo kyatutumira agamba nkujjukira. Yeremiya 2 olindiri olusooka. Weebale nnyo omuwala wange, weebale nnyo maama olw'ebyawandiikibwa ebyo by'otuteereddewo tusobozese nate okubisoma. Mukama yeebazibwe. Kale katubikule Yeremiya essula 2. Twavaayo wali mu Yeremiya, twavaayo okwo wali mu Yeremiya 23, twavaayo okwo ne tuddako waneeno mu Yeremiya 2. Wali wagambira ng'ebyo saabyogera, ng'ebyo saabibatuma, ng'ebyo si bye nayagala boogere. So twayigawo ebigambo bingi, ate mmanyi nti tukyagenda mu maaso n'okuyiga. Era awo nga tuyiga mu bigambo ebyo twasobola okubanga nga tutunuuliranga nnyo Yokaana 2:23-24, Yokaana 2:23-24 twamutunuulira nnyo. Kiki twayigawo mu Yokaana oyo? Twayigawo nti amazima gali nti Katonda ayagala mitima gyaffe, era bwe yatunuulira emitima gy'abali abaali bamukkiriza mbu n'atabeeyabiza. Kyokka ate yali abakoledde ebyamagero, mbu yali akoze obubonero gye bali era nga bamukkiriza bangi, naye yabayitako mbu yalaba emitima gyabwe n'atabeeyabiza. Kati tetwagala ekyo kitutuukeko nga Yesu tumukkiriza, abange nga n'obubonero tubulabye, ate Yesu aleme okutweyabiza. Tufeeyo nnyo okumanya kiki kye tuliisa omuntu w'omunda. Ekyo ky'oliisa omuntu ow'omunda kigenda kuleetera Kristo okweyabya, kigenda kuleetera Kristo mundayo yeeyabye, naawe owulire nga munda mugwo owulira waliwo by'otosobola kutuuzaamu kubanga Kristo atuddemu. Mukama yeebazibwe. Mmere ki eneezimba omuntu ow'omunda? Ekyo kigambo kikulu nnyo, era twalabako ne ku lunyiriri olulala luli mu Matayo 11 olunyiriri 2, era nalwo twalutunuulira ne tulaba ng'agamba n'atandikiraawo okwogera eri ebibuga bye yakoleramu eby'amaanyi, bo naye era ne batakyuka. Kyayongera okutukakasa mu mitima gyaffe ffe ng'abawulira era abagoberera puroguraamu eno nti eby'amaanyi bye tulowooza nti bwe naabikwatako Yesu nja kumutegeera, waliwo ababikwatako ne bateenenya ate era ne batakyuka kumugoberera. Kale ero ne kitugwanira okubanga twegendereza n'okubuuza Omwoyo Mutukuvu ki kye tuteekwa okuwulira mu biro ebifaanana bwe biti. Mukama yeebazibwe. Kakati nno nze nzina ekigambo mu biro ebifaanana bwe biti mu sizoni eno, kino kye twetaaga okuwulira kyekino. Kanti tukisome mu kitabo kya Yeremiya 2 okuva ku lunyiriri olusooka. Nalwo litwasomawo. Yes. Okay, kale katugende maaso. Yesu Bayibuli egamba nti awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti genda oyogerere waggulu mu matu ga Yerusaalemi nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkujjuukirira ku kisa eky'omubuto obwo okwagala kw'okwogerezebwako bwe wangoberera mu ddungu. Kale nga Mukama ku luno kyekigambo kyatutumira ng'ekkanisa, agamba komawo nkujjukira
mu kisa kiri mwe watambulira mbijjukira bye wakolanga mmanyi bwe wanjagala ku luno ng'ayogera ebyo ng'olina wooseseetuse waliwo byokola nga si byakusuubira okukola waliwo waakusuubira okubanga kati wandibadde otunula naye nga weebase waliwo ng'agamba wandibadde kati ekyambalo kyo tekikyalina mabala naye nga bwakitunulira mulimu amabala omanyi katwogere ku kyambalo ekyambalo kisobola okuba olugoye nga lweru kati nze nyambadde black naye wabaawo white agudde wano mangu nnyo white oyo alabika mukama yeebazibwe singa ebbala ligwa wano tola nti black naye singa wabaawo ebbala erigwawo lirabika naddala nga lya white mukama yeebazibwe kati bwetyo bwe tuba twambadde white waffe ekyambalo ekyo yesu kyayagala okusanga nga tekirina bbala wadde olufunyiro agamba nkomawo ngenda kutwala ekkanisa etalina bbala wadde olufunyiro mukama yeebazibwe naye singa ekyambalo kyambadde amabala tulina kwekuuma mabala ekyambalo twakyambazibwa era buli alokoka akyambadde naye ekizibu kiri mu kukikukuuma okukikuuma kati buli lwatunuulira n'akirabamu amabala agamba kale nzijjukira we wayambalira olugoye olwo nzijjukira we wansengera tewali bw'otyo bwe wangoberera mu ddungu tewali bw'otyo tewafaanana bw'otyo nsi yali nkalunga ddungu nsi yali njereere naye ate tewakolanga byokola kati ng'akwagaza kuddayo mu kisa kiri eky'omubuto obwo ng'akunoonya kuddayo tewayambula ku sikaati yo wasibanga zipu zo ne zinywera ekibi kyabanga kibi akamwaku nga tosobola kawayo eri kuvuma kati nga yeebuuza kyekyabaawo kati singa okomawo obwo bwe bubaka Kristo bwatutumidde ng'ekkanisa kukomawo kubanga ebiro biyimpa wadde okusinga we twakkiririza era we tulabira ebiro nti biyimpa wadde okusinga we twakkiririza twongera okulaba bannabbi b'obulimba bangi nga bagolokose Yesu atugamba nti we muliraba ebyo mutegeere era n'agamba mbalabula okulabula okwo kujja gye tuli kutulabule nti baleme tugamba Kristo ali wano tugoberere Kristo ali mu kino tugoberere naye n'okukuuma ekyambalo kubanga akomawo essuula eri mu kitabo ky'okubikkulirwa nga tumalako okubikkulirwa agamba nzija mangu okusasula buli muntu nzija mangu ngenda kusasula abange tulindirira okusasulwa tulindirira omulokozi waffe kubanga akomawo naye bw'atukowoola leka tudde mu pozishoni gy'atwagalamu weekebere weezuule ki kyokola agambye genda oyogere kati ndi wano kwogera nze ebiro byange mukama mpise kwogera nsaba katonda kimu kyokka nnyambe mbikozese bulungi nga bwe kiwandiikibwa ku Dawudi nti n'akola katonda nga bwe yateesa mu biro bye nange mu biro byange kino kyaŋŋambye okwogera eri ekkanisa kanisa eyaseseetuka ayogera ku Isirayiri eyaseseetuka ayogera ku bazze emabega abuuza n'agamba bannange bwe tusoma essuula eno ne tugyongerako mu maaso weewaawo katweyongereyoko mu lunyiriri olwokusatu lugambye lutya lugamba nti Isirayiri yali mutukuvu eri Mukama kyali kibala ekiberyeberye era kibala ekiberyeberye ku kyengera Isirayiri yali mutukuvu eri Mukama bibala ebiberyeberye ebyokukyengera ekyokukyengera kye bonna abali mulya baliyitibwa abazizza omusango obubi buli batuukako bw'ayogera Mukama yeebazibwe yali yamuteekako engeri gye yali amuteekako olukomera Isirayiri engeri gye yamulabanga nga mutukuvu kati amutunuulira atya Isirayiri gwe Mukama akulaba atya luli yakulabanga ng'oli mutukuvu ng'alaba nti kyali kyenjagala olwaleero kyoli eggulu kye likusuubira okubeera twalaba Akabu ng'avudde mu pozishoni ye bwe yava mu kyateeka okukola bwe yagoberera Babaali bwe yasinza emizimu bwe yava ku nkola ya Katonda eggulu lyatuula lyonna ne babuuza tukola ekyokusendasenda Akabu agwe abange ekyate kyabulabe Mukama yeebazibwe erala kyatuuka ku Sawulo kyamutuukako Mukama ng'atudde ku ttama bw'ati ng'akutte bw'ati ku ttama n'agamba Samwiri nti Samwiri wabula nejjusa naku lwe nayita Sawulo okuba kabaka nejjusa okumufukako amafuta nga byakola si bye yamusuubira okukola
Mukama yeebazibwe. Naffe tusobola okuba bwe tutyo olwaleero. Naffe tusobola okubeera abaseseetuuka olwaleero. Naye eggulu lituyita kukomawo. Tukkirize nti eggulu lituyita kutereera. Weekebera gwe nga gwe wekka munda eri n'ogamba Mukama olw'ekigambo kino kikyondabamu. Gwakebera emitima nyamba ombikkulira siteti y'omutima gwange gye guli. Nsobola okukomawo. Mukama yeebazibwe. Nsobola okutereera. Nsobola okuddayo mu kwagala okwasooka. Nyamba ebiro nga tebinnayita. Abange ebiro nga igiri gye bimpawadde n'okusinga wali we twakkiririza. Tutandika ogamba Mukama nyamba ntegeere. Nyamba. Mukama yeebazibwe. Kwe kukwaba kwaffe eri Katonda waffe. Tulabye bingi. Tugambye bwe tuba twogera ku byamagero. Abange babitusomesezza. Bwe twogera ku Yesu agoba emizimu. Bannange ab'emizimu tubalabye nga bawona. Yesu nga agoba eddogo ne liwonera ddala okuva ku muntu. Omuntu n'atereera. Naye emitima giri luddawa. Yesu buli lwatunuulira ekkanisa nga si byeriko. Ekyo kye kimukaabya. Nga bwe twalaba ng'akaabira Yerusaalemi. Mulowooza ffe bwe tukola by'atayagala tatukaabira. Kati kuba akafaananyi nga nze nkaabya Kristo. Ng'akaaba n'agamba Farida si bwe ntyo bwe namusuubira okubeera. Si kyekyo kye nasuubira abeere. Ekimubaziza ezabbibu ez'omu nsiko kiki? Namusimbanga nsuubira ezabbibu ez'ennimiro. N'abuuza kiki? Kyekitubaziza ezabbibu ez'omu nsiko. N'agamba bannange munsalire omusango nze n'olusuku lwange olwo. Munsalire omusango kubanga bintabudde. Kye nasuubira si kye ndaba. Kristo kye yakusuubiramu olwaleero akiraba. Kambuuze kye yansuubiramu omutima gwange kye guli. By'oweereza olwaleero eggulu lyerikusuubira okuweereza. Eggulu liriko bye litusuubira okuweereza. Naye sooka weebuuza munnange abalala nga tebannakukebera gwe weekebera. Nogamba naye eggulu kye linsuubira okukola kye nkola. We linsuubidde okuyimirira wendi bw'ozuula ekyo yongera kunywera, yongera kusaba, yongera kugwa buziba. Gambe Mukama nyamba. Mukama yeebazibwe. Kubanga Bayibuli egamba nti oyo gwolaba gwe twogerako Setaani yasuula bangi nga bafumitiddwa. Mbw ate tebawummula, ababi tebawummula okutuusa nga baliko gwe bagwisizza. Kitegeeza banoonya gwe bagwisa. Kyokka tebawummula okutuusa nga baliwo gwe bagwisizza. Omubi tawummula nga taliiko gwasudde. Mbu tebeebaka. Mbu n'otulo tubagibwako okutuusa nga balina gwe bambudde ekisa. Tusanga balina gwe baleetedde okubanga ekyambalo kye kijjudde amabala. Ababi bwe batyo. Naye ekisawo ekiri okutuwanirira. Waliwo eddoboozi eritukoola okudda eri Mukama. Waliwo eddoboozi eritwagaza okuddayo mu kwagala okwasooka. Waliwo eddoboozi eryogera ery'emmeeme eyo. Bannange eriganye bwe lyogera tokakanyaza mutima gwo. Tokakanyaza mutima gwo. Kubanga ekyo Katonda kyatwagaza. Kama yeebazibwe. Olwaleero tutunuulidde essula ey'okusatu. Bannange nandyagadde tugatteko ey'okuna. Naye saagala budde buwanvu. Tuwanvuwe ennyonnyonnyo. Naye ng'essula olunyiriri luno olwokuna katulugatteko katono. Twanguyiriza ate tuveewo. Harriet nkulengedde. Mukama akuwa omukisa. Mwebale kubanga ate mufolowinga Mukama mulungi. Amiina. Olwokuna lugamba nti muwulire ekigambo kya Mukama mmwe ennyumba ya Yakobo n'ebika byonna eby'ennyumba ya Isirayiri. Mukama ayogera ki? N'abagamba olunyiriri olwokutaano nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti butali butuukirivu ki bajjajjammwe bwe baalaba mu nze n'okugenda bagenze wala okunvaako ne batambula okugoberera obutaliimu ne bafuuka abataliimu. Ng'abuuza kiki mwandabamu? Kiki nakola? N'okugenda ate ne mugenda wala nga munvaako museseetuka okudda emabega. Ne mukola ebitaliimu ne mufuukira ddala abataliimu. Kati bye tukola nga tebiriimu. Tulowooza okulowooza okikola muntu munno. Oyinza okulowooza okikola neibawo. Naye ng'ate okikola Mukama. Nga gy'okoma okubikola kikufuula ataliimu nsa. Mukama yeebazibwe. Jjukira omunnyo bwe gugwamu ensa mbu baliteekamu munnyo nabaki. Kuba tegusaana. Si kwe kukutumira obubaka obw'okusendasenda ogwe. Kasitoba bagamba omunnyo bwe guggwamu ensa. Ate kati banaateekamu munnyo nabaki.
ogwo guba tegukyasaana bakasuka bweru ne balinnyirira. Mukama yeebazibwe. Ndowooza okiraba, toganye ensi okugwamu, toganye okukola ebitaliimu. Agambye bw'ati bw'ayogera Mukama nti butali butuukirivu ki bajjajjammwe bwe baalaba mu nze n'okugenda ate ne bagenda wala bati okunvaako. Tuleme kuva ku Mukama Katonda waffe, tunywerere Katonda waffe. Wakati mu kusoomoozebwa yiga ennono ezigenda okuwanguza, wakati mu muyaga yiga ennono ezigenda okukwasa ku Mukama, onywere ne Katonda wo. Lunaku lulikya n'ova mu nsi oligenda mu kifuba kya Ibulayimu. Mukama yeebazibwe. Lunaku lulikya n'oddayo eri Katonda eyakutonda. Olunaku lugenda kukya kubanga oli mutambuze. Leero wooli enkya toliiwo, oli mu lugendo mutambuze. Tonatuuka, totudde wuwo ng'ogamba nze kasita natuuka. Tuli mu lugendo tutambula. Kati mutambuze weekebere gy'ogenda onootuukayo otya? Olituuka mu kifuba kya Ibulayimu? Bino bintu byakwekebera, si byakwenyumiririza. Era yatugamba nti tubale ebibala, n'ebibala byaffe bibeerewo. Era n'atugamba nti embazzi eri ku kikolo ejja ttema omuti, kasita bagulaba nga tegulina bibala gugenda kutemebwa. Naye Katonda atusaasire tutegeere ebiro n'ebiseera. Ekikulu kya byonna kutegeera biro na biseera. Mesegi ki gye neetaaga mu biro ebifaanana bwe biti? Ye nina kutambula ntya? Mmere ki gye nina okulya? Kikulu nnyo. Era Katonda akituweeremu omukisa, naffe tukizuule tusobole okitambuliramu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Nsanyuse nnyo okuba nammwe olwaleero. Mwebala ababaddeko nga mbalengera, nga nammwe munnengera, bannange kiba kiyitirivu nnyo. Mukama mulungi, abampeera omukisa. Katusabe. Taata Omwoyo Omutukuvu munnange, tukwagala nnyo kubanga gwe wasooka okutwagala. Era n'otugamba nti si mmwe mwannonda, nze nabalonda mmwe. N'ogamba mugende mubale ebibala, n'ebibala byammwe bibeerewo. Tuwe ekisa ekibala ebibala, ebibala byaffe bibeerewo. Tugyemu okwekkiriranya, tugyemu obulimba, tugyemu okulowooza nti ffe twalokoka. Wayogera ku baali babatizibwa. Ekigambo kyogera nti temuleme okwogera mu mitima gyaffe ti ffe tuli ba Ibulayimu, tuli baana ba Ibulayimu. N'agamba ddala mu mayinja ago asobola okugiramu Ibulayimu abaana. Kitegeeza tewali Katonda kimulema. Tuyambe okutereera, tuyambe okutambula ng'ekigambo kyo bwe kiri, tuleme okwekkiriranya. Obulimba buleme kubeera mugabo gwaffe. N'ebitasaana Mukama, abamu tulina bye tusirikidde, tulina bye tugugubidde, tulina bye tukutte ebireetedde ebyambalo byaffe okubaamu amabala. Olwa mesegi eno Mukama leka abeerewo omuntu agitegeera, leka abeerewo omukazi agibikkulirwa. Nsabye Taata, wabeerewo omusajja nga wagitumye ku lw'omusajja oyo. Oluvannyuma lw'okuwulira obulamu bwe buyimuke, ekisa kya Katonda kimuddire nate. Oyo abadde aweebuse mu kukkiriza, oyo abadde takyabitegeera, oyo abadde aweddemu amaanyi, oyo abadde asobeddwa Mukama, muwonga mu ndagaano y'omusaayi gwo. Nsaba ekisa kimuwambaatire. Omwoyo Omutukuvu oyamba. Wagamba mirundi emeka gye njagala okubawambaatira. Naffe tozze kutusalira musango, naye ozze kutuwambaatira. Wambaatira Mukama, wambaatira omwana omuwala ali eyo, wambaatira omusajja ali eyo, wambaatira omuweereza oyo Mukama, wambaatira emmeeme ye mu linnya lya Yesu. Mukomyewo mu kisa kiri Taata. Ogambye awo wenkujuukirira, awo wenkulowoolezaako mu kisa ekyomu buto bwo Mukama, nga kyotegeeza nti mukomeewo. Kyekibaagaza okudda emabega, kyekibaziza emabega, mmwe abaana abaagala okukubibwa. Mukama Taata tusaasire, tutuno tukomyewo, tuze mu maaso go, omukono gwo gutubikke, ekisa kyo kitutambulireko, obulungi bwo bulabisibwe gye tuli, era tuwangula okuyita mu linnya eryo erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Wanguza omukazi oyo, wanguza omusajja oyo, wanguza omwana omuwala oyo, omusumba oyo, omuweereza oyo Mukama, muwe ekisa okutegeera sizoni, ebiro n'ebiseera, mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Ffenna ne tuddamu nti amiina. Sabye Omwoyo wa Mukama akubikkeko, ekiro kyaleero akukuume wansi w'ebyoya bye, wansi w'omusaayi gwa Yesu. Wangula kwita mu linnya eryo erisinga amannya gonna. Amiina. Mwena mwebale kubeerako. Mukama abampeera omukisa mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Ffenna tugambe amiina. Bye bye.